Bana ye message yange eno njagala ntukire ko oyo omusajja simanya ye Mubaraka Munyagwa. Mwena mwalabye interview yo bayabadde kusanyuka TV oba ku NBS simanyi. Ng'agamba nti Kyagulanyi ayagala nnyo obuyinza kyovola batamanyi bya bufuzi. Njagala kubuuza Mubaraka Munyagwa. Mmwe mwali mumanye ebyobufuzi nga temwagala buyinza kyabatuusaawa. Ekitegeeza bulijjo muwuddisa Bannayuganda nga temwagala buyinza wabula nga muzannya bya bufuzi. Kubanga ogambye Kyagulanyi tamanyi kuzannya bya bufuzi alina nnyo omululu gw'obuyinza. Ffe tuli mu kunoonya buyinza tetuli mu kuzannya bya bufuzi. Gwe Mubaraka Munyagwa watandikiddewo dda okuba enteekateeka za NUP ng'ozalawa ng'okuba ng'ojavuna. Okitegeera. Era n'olaga abantu abagenda okugaba simanya kaadi, simanya ba Nubian Lee, simanya ba Dani Magic, ba Sauda Madada. Musajja gwe Mubaraka Munyagwa oyina ekibiina kya PFF. Gwe gw'owulira yenna nga gw'owagira ku bantu 10 NUP abaagala okusaba kaadi ya NUP ng'olaba nti yagwanidde. Mumuyite mumuwe kaadi ya PFF kubanga nammwe muyina ekibiina. Ne mulekeraawo okujjonkera ekibiina, mulekeraawo okutujjonkera. Mubaraka Munyagwa tubali mu 10-0. Tubali mu 10-0 ekitegeeza Besigye nammwe akagulupu kammwe ak'Ekatonga mwagala kuzanya byabufuzi temwagala buyinza. Kubanga statement zokka ze wakoze bannange nga zimalamu amaanyi. Teri muntu yavuddeyo n'akuba ebituli mu nkola NUP gye yayiseemu okufuna MP agenda okuddira Ssegirinya mu bigere okuggyako gwe n'akagulupuko okulaga nti nno muzala wera mukkakkanya naye nga gwe mukkakkanya abali mu 10-0. Mubaraka Munyagwa gwe ku bantu abo bonna woolaba nti waliwo gwe banyigirizza atafunye bwenkanya ku nkola NUP engeri gyeri mu kukolamu okufuna kaadi muyite omuwe kaadi ya PFF kubanga namwe muyina ekibiina era mwagala okitunda mu bantu. But otherwise shut up your mouth. Sirikako musajja gwe bunira. Okitegeera waliwo woolaba ng'oyogera ebintu ng'osinika obusinisa amannyo naye nga by'oyogera tebinyuma era n'abakujjako interview nga bakusekerera bakukongoola mu mutima. Okitegeera ekisajja kyavuddeyo ne kikola interview ne kikola statement mbu Kyagulanyi ayagala nnyo obuyinza kyovula atamanyi kuzannya bya bufuzi. Kani imagine ekitegeeza mmwe bulijjo n'Ebesigye muli mu kuzannya bya bufuzi muzannyira Bannayuganda ku mitwe wabula temwagala buyinza. Okitegeera kaakati ffe nno twagala okujjukiza Mubaraka Munyagwa ffe tuli oyagala buyinza era Kyagulanyi ayagala buyinza tayagala kuzannya bya bufuzi ebyo ebyekifere n'obuyaaye n'obubbi bulijjo bye mubeeramu nga musiruwaza bannansi nga mubakuumidde mu butamanya mu busiru nga mubakuumidde emabega. Oba okitegeera Mubaraka Munyagwa wekkakkanyeeko tubali mu 10-0. Tubali mu 10-0 amaaso gonna mugataddeko NUP eringa egamba nti yegenda okusimbawo omuntu ekawempe mmwe temuyina bibiina temuyina bakandidenti lwaki temwogera kuba mmwe. Okitegeera mmwe kale abalina secretariat ennungi era abalina simanya neeke ennungi nnyo emanyi okulonda bakandidenti lwaki temujja ne mukwata abantu abamu kwabo be mulaba nti tebafunye bumativu mu ngeri gye bali mu kusunsiramu agenda okukwatira NUP bendera mmwe ne mumutwala we mulaba nti yasaanidde ne mumusunsula bulungi ne mumuwa kaadi yammwe ya PFF. Kyogamba mmwe temwagala kusimbawo omuntu mulinze eki? Shut up Munyagwa, shut up. Waliwo woyogera ebintu n'owulira ddala nga mbutufu oboogana buboozi. Omuntu n'ayagala okuwa ekitiibwa n'alemerera okuwa ekitiibwa olw'okuba weesiriwaza. Muzanye ebyo ebyobufuzi byammwe ebyokujjonkera ebyo ebyobufuzi byammwe ebyenkwe ebyo ebyobufuzi byammwe ebyobunnanfuusi n'obuyaaye mukwano byakoma ku mulembe gwa Besigye byakoma ku mulembe gwa Besigye naye gwe mulembe gwa Kyagulanyi tebiriimu so mwewumuzeeko. Okitegeera mwewumuzeeko ate Bannayuganda tweyongera okubajjukiza temuva ku mulamwa tusaba accountability ya bisiyaga abo abali mu kwekalakaasa mubaleke beekalakaasa ebyekisiru byabwe. Twagala beekalakaase nga beekalakaasa lwa nguze nnyingi mu Uganda lwa malwaliro bami masomero naye tetwagala beekalakaasa olwa muntu ssekinnoomu kubanga omuntu ssekinnoomu tasinga ggwanga. Omuntu ssekinnoomu ng'oyo omuntu ssekinnoomu gwe beekalakaasiza tasinga ggwanga bunene. Oba okitegeera ekitegeeza benguzi tebakwatako amalwaliro amabi tegabakwatako wabula omuntu waabwe yabakwatako era yeewa amakulu okusinga eggwanga lyonna. What a hell. Temubiwana budde ffe twagala accountability basiyazi mmwe gwe Kabanda omusiyazi n'oyo simanya Mawanda twagala accountability bulijjo omuntu wamwe gwe muli mu kwekalakaasiza ssente zaafuna mu basiyazi aziteekawa. Twagala accountability muleke tujja ku mulamwa nga mweteesaawo mbu mwekalakaasa n'abaganye. Okitegeera mwekalakaase naye ffe twagala accountability temutujja ku mulamwa era temutujja ku mawulire. Oba onfuna
twagala mwekalakase nga mutwala petition ewa speaker nga mumubuuza ssente z'abasiyazi bulijjo ziragawa, lwaki mwayisa etteeka mu palamenti nga abasiyazi beegirisa mu ggwanga Uganda nga ne gavumenti ebateekamu ssente nga tebakwatibwa ate nga mmwe mwakola etteeka. Ezo ze petition ze twagala ewa speaker, so sikwogerako oyo omutamiivu wammwe atalina makulu. Kyemugamba oyo omutamiivu asinga eggwanga, mutuggyeko nammwe. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01.